Yes, ogambo tomulungi yekomedde ku byemu fokasi amanya abantu ta Boniface Muzayi ate n'aba subscribing amawunyo tulabe ng'ensonga tuzitambuliza video giweka like sharinga tulabe ng'ensonga tuzitambuliza ddala kati olunaku lwabadde lwajjo Alien Skin n'asimbula okugenda London nga amaze otuuka ku nzikiriziganya n'omu promoter gwe babadde batuuse nabo okuziganya owa Purple Party bamuyita Jose Joblinks nga baziganya nti Pallaso twagenda kuyimba jjuki yali yateekawo embeera n'agamba Pallaso waba agenda London naye tagenda genda so ekiwandiiko kyaleetebwa okuva mu kampani ya Joblinks oba ya Jose Joblinks ng'agamba nti Pallaso bamusazizaamu era ne visa ye is cancelled tagenda kuyimba akati n'asimbula okugenda e London ng'ali ne David Lutalo then ne Douglas Lwanga akati munaaye olugendo nga lwonna lwabadde tukuleetedde olabe ensonga nga bwe zibadde Alien Skin engeri gye yeeyagaddemu ng'ali ku kisaawe era nga ali mu nnyonyi naye waliwo aka audio yali training nga kagamba nti Alien Skin lwaki bamutuusizza mu economic class abadde alina okugenda eri mu VIP oba first class alabe ng'ensonga azitambuliza ddala bulungi nnyo naye munaaye abantu bamuvuma amaalo naye munaaye ate ennyonyi gy'atandikiddemu y'amaanyi so kabeeraani munaaye tasobola kyebeera because this is very good okuba nga omuntu agenze ate nga yeeyagadde ate ng'omundu we ogusoose nga agenze London so agenze ne bamwaniriza bulungi nnyo nga obirengeraawo era Alien Skin kati ali mu kweyagalira ddala nga bw'okiwulira ali mu kweyagalira ddala bwe video nga w'obulaba just n'ekimenge kiri mu kulivinga obulamu obulungi ssaawa zino ene video kanzikuwe naawe weerabireko olabe nga Alien Skin ali mu kweyagala is eating life with big spoon tawutana kuwutabula avaabira buvaabizi anyway atanaba subscribing amangu nnyo then tulabe ekiddako video gisharinge Eno toyitayo. Bano kutigega muno nasema Otopia in London. Tuwagashidukira udenga tukoze mulinga cyumba sizayina mu budget ngenda bagamba ndagala okugenda mukagala kugenda kiranda ageya gende UK gende United Kingdom kono Bungereza ayenga nimitenyo kubanga wachayira faro ngali hati beka likambi kundi ngoli no mate kunambirikira we dak for fish one ngambye biri bagenda bikulete bagenda kalika fibo kaka kozo bya Uganda tamanyi wetola agenda kuyigiriza ebyonyi kuko biso olakizo olira bwayigiriza jjajja okulya amaji oyaga kola otyasewo ono bakizo kola ekindi mutima ali eno yaga kola ki wano loza ki ekindi mutima kulaba yaga kutuula kikwetolooze Ninga tukwentula kwa chipeleka watu. Ndio ndio baba role. Baba tuzeo. Waise mugugu sebo. Kwetola tino bila mwebise. Eza kwalo benda bawali eri abasajja. Obalaba. Boko bakuwazawa. Boko zali bazikuba bakubawa. Aliye, luggage ye eri wasebo. Buli kimu kiri omu. Wakana wale nyumba ni mmoja. Mulimo ufa yange. Mulimo pike wange. Wajona jinsi ya kutima. Itachiwe na gwe kupesa oye Mungu. Ya kujo gela andalisi.
Sofia. Kuleke wano. Mwana ono mukanisi wa Boniface Magic Beats.